Okay, mbaniriza nya tempos ku Boka TV, TikTok Boka TV 256, tempos na YouTube Boka TV. Subscribing, liking, following, ate mwana tuwole atubirenga tambula bulungi. Nze Sula Senyonga. Onako olwale tubali tudde okubeera mpozi nga tukolako ku hashtag obudde. Onako olwale ngenda gatta ebintu bibiri. Hashtag obudde obw'okulimba. Hashtag obudde obw'okulimba n'okwerimba. Era nga bino bizingiramu ebintu bingi nnyo. Nkutte ku side y'abavubuka okusinga. Nze emyaka gy'ekivubuka nagifuluma dda. Naye ngiyiseemu, ngimanyi bulungi nnyo. Obudde bw'okwerimba n'obeera ng'olivinga obulamu obutali bubwo kintu kikulu nnyo. Nti bw'onookiremezaako ennyo obudde n'obeera ng'otandise otambulira mu bulamu obutali bubwo, ojja kwekanga ng'ofudde ovudde mu nsi muno nga tolinaamu kyokoze. Abaana bali ku b'entaanayo kibooko. Bavubuka bangi, muddeyo ne mwerimba, muli baakabi. Bwe mugenda ne munywa ebizigo ne mweyerusa, mwe ne mulowooza nti mwanaye buli kimu kyakabi, buli kimu ndi wakabi, ndi mulungi. Obulungi bw'omusajja yenna buli mu wallet. Bw'oba tolina wallet buli mu nsawo yo. How much do you have mu wallet yo? How much do you have in your pocket? How much do you have on your account? That is your beauty. Owe bulungi bw'omusajja tebakulya coin ne bw'onoonywa ebizigo n'oweerusa n'ofaanana nga mama lususu obaani ne bw'oneerusa n'okola otya. You will never be handsome. You will never be beautiful nga Pastor Yiga bwe yagamba. Nga tolina sente, kola sente nsejja kugondera. Kyovola abwana bwala bugamba I rather cry in a bima. Ne bwabera n'ekisajja nga kimukuba kibooko, as long as amuwa bima n'avuga, amuwa hama n'avuga, amuteekamu ebizike bye. Eyo memuwoza mbugundi yafumbirwa ekisajja kibi kyonna kiringa ezzike. Ezzike lyayagala kubanga lirina sente. Ezzike lyayagala kyovolaba aliteeka mu cage. Ne limumansira ebizike. Gwokanya kimu nze ndi musajja mulungi. Nze tebankyawa, bajja kukyawa tolimba. N'abalungi babakyawa. Bw'abanga omusajja asobola okusulawo omukazi gw'oyiwako amazzi n'aganywa, olwo ate ggwe lunkuseera omwavu. Genda okole sente. Genda okole sente, va mu by'okwepepeta n'okunywa ebizigo okwekuba make-up. Bino mbyogera kubanga abavubuka kati bye bikyasinze okubaza emabega. Kyovola amuddawo ne mukaaba abayimbi bangi nnyo. Ye kasita akuba endongo ng'adda wala eri ng'atuula. Alowooza abasugamami bajja kujja. Sugamami agenda kujja ku mulamwa. Abadde akuba endongoyo akukwata akuteeka wali era akupangisiza apartment. Akukenenule. Bw'ala tokyalina kivaayo. Public tekyakwogerako. Gwe mwavu tolina sente ate omusimamu musimbi luseke yalina okulabirira. Ajja kukola ebintu bibiri. Either agenda kulekawo oba agenda kugatako musajja munno. Ojja kwesikamu otambula ogende. Bye bimu kubiri ba producer bangi balemeddwa okubeera nga bakola essente mu music because ye alowooza nti kasita nkubira endongo ey'obwereere, nina girlfriend nja mukubira endongo ey'obwereere, nja kukola bwe nti ojja kufa ng'oli mwavu, ojja tuwolomera. Okanya kimu nze ndi wakabi, nkubalago wakabi, nkuba endongo ey'akabi. Okuba endongo ey'akabi ogizimbyemu ttooyi waakiri, ogiguzeemu poloti, ogizimbyemu ennyumba endongo ey'akabi gy'okuba, oba oli kwewaana bwewaanyi nti nkuba endongo ey'akabi, nkubalago wakabi. Oli muyimbi owoza nze nnyimba ndi wakabi, ndi vocalist lerere. Kiki kyokoze mu ddoboozi lyo okugjako okwagala okutawaanyiza obwereere? Okola ekintu kyokka kukeera kwepepeta, kusiba nviiri, kunywa bizigo, oyeruke. Omusajja ne weeyerusa. Okwerusa nno kuno si kibi, naye ate kulaga munnange oluusi nti waliwo ebifo ebigaana okweruka. Buno obugalo buno tebweruka. Gino emimwa gino ozanye n'okusaaga. Kati lino ebbina lino, ebbina nga lyakonye. Obugero bwe wansi obwo gana amavivi tolina kyogagamba. Kati obudde bw'omalira mweyembeera muganda wange, weeyerusa, onywa bizigo, mbobeera awo weetega bakazi. Bumale ng'oli mu kunoonya ssente.
bwoba okola mirimu gino gyaffe yagiwa kali kera ku makya genda opambane kola kasente katetenkanye kayiye eryako koolidde akalala katereke bako kyokolamu bwoba ng'oli producer okuba ngoma tokola ngoma za bwereere olw'okuba oyagala okuganza abawala obalimbira ku ngoma zo ekiseera kigenda kutuuka nga naye akozeseza bukozesa alaba nti akubye omukubiddeyo engoma eziwera ng'asikamu kiriza obagana producer otuuka ekiseera n'oggwako tulina ba senior producers wano bangi nnyo naye basinga tebakyawulirwa naye nga bakuba hits baaliwo wano ba Steve Gini ba Dr. T ba Tony Hozi bangi n'ekiseera kyatuuka nabo ne baggwako kati bw'obanga obala bw'obanga gw'oliko essaawa eyo essaawa yo gy'oliko gikozese bulungi nnyo buli ajjeewo okuba engoma akuwe ssente buli ajjeewo okuba engoma akuwe ssente gw'omuyimbi apukamingi wenna singa okuba akajiba oti oluyimba lwentandika okugira bwe buti ajja okutwala ku show yonna 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 ne wabakyaliwo akuwe ssente oba ontegedde naawe ali eyo ng'okola emirimu gidekakola bino bya mukwano gwange bulabulalalele n'ekisembayo komya okwemanya ebbanga ly'onoomala nga weemanya nze ndi wakabi emirimu gijja kubanga tekikyajjawuwo n'ebyalavu mu ebiri kasita obeera awo ng'oza weewaana ndi wakabi kino kiri ku bakyala n'abaami nze ndi wakabi ndi mulungi omusajja ajatuuka ekiseera agambe nfaaki n'abalungi n'omukazi ajatuuka ekiseera agambe nfaaki n'omulungi omwavu kanonye omusajja wange nga mubi nabbijjo sebbijjo naye nga atalisi alinamu omulamwa mu bwongo bwe #obudde bw'okwemanya obudde bw'okwerimba obudde bw'okulimbibwa byebyo nabawulirako abawala nga batandise okulimbalimba mu nze manyi omubuuzi oli wa tribe kizo manyi amwe hafu munyarwanda amwe hafu muganda boy gaalo omunyarwanda asobola okubeera omulungi n'omuganda asobola okubeera omulungi muleke kwerimba mu ate sife tuli ba hafu kasi tebiriiyo abamu mumwe mutuuka n'okugamba omanyi kati nze famire yange teri wano omanyi kati wano tuliwo batini bati famire yange eri Rwanda famire yange eri Tanzania famire yange eri Kenya ebyo oba oli mu kwerimba olibinga mu ddinayo oba ontegedde dda ku mulamwa dda ku main face it rough bwe kibanga kyo kyolina okufeesinga va mu by'okwerimba tereera totalaatala tereera anyway olunaku olwaleero kankomaawo saagala bawa bingi nnyo bye munaakoowa oba bye muneetamwa but mubeere bulungi subscribe like follow tuwuliziganye